Matayo Essuula 28. Sabbaato bwe yali ng'eggwaako, olunaku olusooka mu wiiki nga lunaatera okukya, Maliya Magudaleena ne Maliya omulala ne bagenda okulaba entaana. Ne wabaawo okukankana kw'ensi okw'amaanyi, kubanga malayika wa Mukama yava mu ggulu n'ajja, n'ayiringisa ejjinja n'aliggyawo, era n'alituulako. Yali afaanana ng'okumyansa, n'ekyambalo kye nga kitukula ng'omuzira. Abakuumi olw'okumutya ennyo ne bakankana, era ne baba ng'abafudde. Awo malayika n'agamba abakazi nti, "Mmwe temutya, manyi nga munoonya Yesu eyakomererwa ku musaalaba. Wano taliiwo, azuukidde nga bwe yagamba. Mujje mulabe ekifo w'abadde agalamidde. Mugende mangu mubuulire abayigirizwa be nti azuukidde, era abakulembeddemu okugenda e Ggaliraaya, eyo gye mulimulabira. Kaakano mbabuulidde." Awo ne bafuluma ne bava mangu ku ntaana nga batidde, naye nga bajjudde essanyu, ne badduka okubuulira abayigirizwa be. Awo Yesu n'abasisinkana n'agamba nti, "Mirembe." Ne bamusemberera, ne bakwata ku bigere bye ne bamusinza. Yesu n'abagamba nti, "Muleke kutya, mugende mubuulire baganda bange bagende e Ggaliraaya, eyo gye balindabira." Abakazi bwe baali bagenda, abamu ku baserikale abakuuma entaana ne bajja mu kibuga ne bategeeza bakabona abakulu byonna ebibaddewo. Bakabona abakulu ne bakuŋŋaana wamu n'abantu abakulu mu ggwanga, ne bateesa, ne bawa abaserikale ensimbi nnyingi, ne bagamba nti, "Mugambe nti abayigirizwa be bazze ekiro nga twebase, ne babba omulambo gwe. Ekyo omufuzi bw'alikiwulira, ffe tulimuwooyawooya ne tubawonye omusango." Abakuumi ne batwala ensimbi, ne bakola nga bwe baabagamba. Ekigambo ekyo ne kibuna mu Buyudaaya n'okutuusa kati. Awo abayigirizwa 11 ne balaga e Ggaliraaya, ku lusozi Yesu gye yabalagira okugenda. Bwe baamulaba ne bamusinza, naye abamu ku bo ne babuusabuusa. Yesu n'abasemberera, n'ayogera nabo, n'agamba nti, "Mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Kale mugende, abantu b'amawanga gonna mubafuule abayigirizwa bange, nga mubabatiza mu linnya lya Kitaffe, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Omutuukirivu, nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe, nange ndi wamu nammwe okutuusa ensi lw'eriggwaawo."